My baby daddy. Okay. Oyogeza lava wantu abo. Nsibyeko ekintu ekyo abalala mungamba tuddewo abazze okunkolako interview. Wajjira okola kino ekintu kiba off. Yankwana mu August wa last year. Ayita kazini wange n'amubuuza all about me. Kazini wange gwe sajja kwogera linnya nagenda olaba nga Bruno ankubiranga ajje mukono. He wanted me to be his girlfriend. Nasooka ne mugamba kankirowoozeko era nga buli wiiki ankeberako nti mukwano proposal yange gye nakugamba etuuseewo. Ne mugamba nkyagirowoozaako kubanga before nali simufollowinga namufollowinga aze okundaba. So I didn't know all about him socially. Yeah. Okay. Kati nengenda netandika background check. Yeah, omanyi kye bateeka ku social ate si kyekiri eno munda. Kitegeera. Yeah. Kiri wa Bruno kyateeka ku social nenga si kyayina munda. Bruno kungulwa wabeera ayogera mu media. Alaga nti muntu mulungi, muntu mulokole era asabira ku funeral. Naye ate simu wa mutima mulungi. Bruno ye muntu wa kuvuma. Ate mukaali anyiiga mangu. Bruno muvumi ayina omumwa. Ebirungi sibijjukira bulungi naye ebibi bibadde ngawo. Tajina na kirungi nakyo mukijjukira. Ati kati ebirungi natuula n'embirowooza. Ate kati the way you asking questions oginkubako bukubiso. Okay. Ate guno omwaka it's so unfortunate nti bingi bizze. Nga kimukwano. Era mubadde mbiraba kyogamba kino kyendese tekibangawo guno omwaka. Kugamba tufuniddemu challenges nyingi mu relationship yaffe mu mwaka guno. Era ndowooza kyeva eweddewo amangu. Nti abaana teyabaŋŋamba, abaana si babi. Abaana si ye issue naye yo obutabaŋŋamba. Abaana ki? Anti kati yaŋŋamba Briella yekka ate nagenda olaba nga ne Seth azze. Okay. Ate in that process eya Seth ate nendabamu omukyalo omulala alina omwana weebweru. Si bwenzi bwe basinze otwawukanya nze nabiraba nensirika just nenkatinga finances. Kwagamba oli proud sugar mami nti wamusanga mu ssente zo. Anti kati mwe mwakikwata bubi mpuliddeyo abagamba mbu ndi sugar mami. Bruno alina emyaka 32 nze nina 34. Muno mulimu abaana abato nga balina ssente nga bansinga n'obuto myaka 25 ffe tubamanyi ng'alina ssente ezitayinayina mwebali mu Uganda. Kati naye wa deciding okuyambako partner wabeera sugar. Omusajja yansaba buyambi like yangamba muyambeko we necessary kubanga nze twali tutandika yangamba situation ye. Mbera nayina 15,000 namuwaako 10,000. So ate nakikola njagala tezinnuma. Kiki ekisenga nnyo okuluma? Ekyakuleetera okwakana ne Bruno? Ekyatwawula nina we nalinga mugulira engoye then otwafunamu obutakkaanya nendekerawo okusasula engoye ezo ate nga alina already zajjeeyo. Kati gayi nankubira nga amasimu naye nze nagamba wembeera siri na Bruno sijja sasula ngoye. Bali bamanja sente mu 59. Kati ne bamugamba kubira ezo sente nga nazo Bruno akulaga tasobola zisa. Yali taziina. Omuntu wasabira amafuta akalimi kaguddeyo golooza emitwalo 59 yali agenda zisasula. Madera nga muyambamu nga omuntu like wensobodde. Sijja nnyo okugamba nti namuwa kino ate nemuwa kino ebyo si bye naliko ebyokubala. Kubanga tulina history ya childhood na biki. Mweraba dda kyogamba? Yeah, tweraba dda. Myaka emeka? Mingi twakula ffenna. Nemudeetingako mu early age? Tetwadeetinga naye yankwana naye nga nze sibiriiko. Okay. Kakati omenye wa Bruno yo wali ogenzeyo kuba ye yali azekewo? Nagendangayo. Obuzibu ava ku kye ye gatano mu mwenda yagasasula? Teyagasasula gaye yamuleka. Anti era kyava ku ngoye nti sasasula ngoye nambuloki. Era alaba nti nno alaba kyenjogera ku kitaawe. Era ajja kiraba kiwulirize. Ye yeesalirewo. Yes, kubanga jabba muntu mukulu nga yeesalirawo ani yali